Bano be bamu ku batuuze okuva ku byalo okuli Kasana, Kirinda, Kiyumba ne Kijjabwenyi ebisangibwa mu ggombolola y'Ennyendo Mukungwe abeetabye mu lukiiko olw'okusala amagezi ku butya bwe bagenda okumalawo obumenyi bw'amateeka mu bitundu byabwe. Olukiiko luno lwetabiddwamu n'abakulembeze okuva ku mitendera egy'enjawulo kw'ossa n'ab'ebyokwerinda ababadde bakulembeddwamu DPC w'Ennyendo Mukungwe, John Kwesiga. Mu lukiiko luno abatuuze be basoose okuloopa bannaabwe ababasuuza nga bakukunadde nga lumonde mu kikata nga n'abamu tebagambwako. Okenya lasita buli ayogerako ajjayo jambiya kumutema era buli kyamaani yenna ali mu kumunoonya kumutema. Oba Bukenya asengukako ku kyalo wakiri aveka agende kubanga tuwali amanyi gye yava ne kuno ne baba buse tuwali n'omu amanyi gye yakola ki gyava obula omulabi ng'ali kuna buli bantu va kwempe mbaguddawo. Abatuuze bagamba mu kiseera kino batambulira ku bunkenke nga n'abamu tebakyetaaya ku kyalo olw'abamenyi b'amateeka. Obulamu bwaffe buli mu matigga, tetukyalya okwebaka kati okwebaka kale kyekyo kyatuukanye n'ekisanja kino teri kwebaka katukkirize. Henry Miro ssentebe wa Kasana agambye entabwe evudde ku bannannyini mayumba obutanjula bapangisa abaabwe eri bakulembeze. Nga abapangisa abantu bababuuza ogenda kukola mulimu ki twandibonye ebizibu ebyo naye bw'ajja n'asula apangisa awo agenda kubba bintu n'aleeta atonda. Bw'abadde ayogerako eri abatuuze bano atwala poliisi y'e Kako George Mugisha agamba ekiremesezza obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino be bantu abeesuuliddeyo ogwannagamba mu kutebenkeza ekitundu kyabwe. Kimbasaba tubeere bantu balamu, lowooza ng'okituuse ku muntu olina wekisobola kukola ki naye mwe mulinamu enkwe, mulinamu enkwe mu mitima gyammwe, kyekizibu ekitubeera nga naki. Ye DPC w'Ennyendo Mukungwe John Kwesiga asoose kujjukiza bassentebe b'ebyalo okuddamu okuttukiza obuvunaanyizibwa bw'obukiiko bwabwe basobole okukuuma abatuuze baabwe. Bassentebe mwentambulidde tuze nga tukaanya tubeerenga n'abantu baffe Kwesiga abagenda okukola patroni mu byalo byaffe netukola ki Kwesiga ekintu ekyo kikulu. Kwesiga naye alumiriza nti obumenyi bw'amateeka buva ku balandiroodi abatafaayo kwanjula abapangisa abaabwe wamu n'okubalondoola okumanya ebibakwatako nga tebannabawa nnyumba. Ebiseera ebisinga babibona betukutte babeera mu mayumba bwegati bw'omubuuza chairman akumanyi wali wava simanyi bw'obuuza gundi landlord omuntu ono yayingira mu nyumba y'omumanyi simanyi ate ebyo biki ono era talemye kusaba abantu kwekuuma ekirwadde ki Ebola ekikyafuukidde Uganda ekizibu. Naye naffe twekuume tewesiga muntu.